Dr. Yusufu Junior Nkeretanyi, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Lero lubadde lunaku lwakubiri nga ababaka balondebwa okutula mu Parliament e12 bakuba ebirayiro byabwe. I, Ivan Chene, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Okufaananako ng'olunaku olw'eggulo Paawo n'omu eyalemeddwako okuba ebirayiro. Mwankolako effujjo ne munjiira akalulu kakati tutuno tuli mu kulayira. Kakati nange saawa yabakolako fujjo mbaweereze abantu b'enjeru. Effujjo lye mwankolako ne munjiira akalulu kati nange saawa yabakolako fujjo baweereza. Ngenda baweereza n'abanyiiga banyiige. Ngenda baweereza n'abagala okusenguka mu njeru bagisenguke. Basuubira omubaka ow'omutindo, basuubira omubaka agenda okutuusa ensonga yaabwe mu Parliament ate atuule ku meeza we batemera national cake omugabo gwabwe agufune abasakire ate agubatwalire. Makinde West ndi MP wamwe omujjuvu alindiridde okubaweereza era nva wano Parliament nzija kati okubannyonnyola. Mukama wange nsaba abantu b'e Makinde West bansuubiremu okukola, bansuubiremu obukakamu. Njagala muntu alenga bwe mbadde ndi saagala mungulumize kye kisooka awo nja kolera abantu temundeeta amalala. Ndi MP ow'abantu agenda okulwanirira eddembe ly'obuntu, agenda okulaba nga buli omu alina omulimu. Tulina amateeka ge tuyisiza mu Parliament agakwata ku bantu abaliko obulemu naye tegateekeddwa mu nkola. Era His Excellency the President twamugamba nti ffe abaliko obulemu tetukyetaaga amateeka, twetaaga bintu byaffe bye batugamba biteeka mu nkola. Ministries lwaki tezikola bye zaalagirwa okukola, departments zirina okukola ze byalagirwa okukola. Mu balayidde leero mulimu baminisita okuli Amos Lugoloobi, Musaasizi Henry Nobert Mao n'abalala ng'era bano batubuulidde ku ebyo bye bagenda okukola omuli n'abagambye nti bagenda kuzuukiza ebitundu byabwe ebibadde biddiridde nnyo naddala ku ludda olw'ebyenkulaakulana. Tutandika okutunda amafuta n'olwekyo okwewola kuyinza okukendeerako kubanga tujja kubanga tufunayo ku nsimbi eziva mu oil revenue ne ziyingira mu budget yaffe. Burden y'okwewola ekendeereko n'emisolo gyaffe tuleme okuba nga tugikozesa nnyo okusasula amabanja wabula nga tugikozesa okwongera okuleeta enkulaakulana. Obudde bwaffe bwonna nze njagala buli muntu ng'ali ku mulimo, mulide ng'ali ku mulimo. Bw'oba nga ng'okwakukozesa n'owumula n'oddeeka otandike okulaba ky'osobola okukolera. We came to the lower middle income. Now we are going to take Uganda to the higher middle income status. That is the big milestone. So for our people, everything that we have been struggling for in the infrastructure, in roads, water, electricity, the other decisions probably to be taken, but I think the PLO simply said that they will abide by the decision of the head of state, who is the chairman of NRM. They have said that before, but you know, in Uganda people only hear what they want to hear. PLU has been very consistent. Ababaka ab'enjawulo okuva mu kibiina ky'NRM oluvannyuma lw'okulayira balaze nga bwe bagenda okulwanyisa enguzi ssaako n'okuyamba ku mukulembeze w'eggwanga mu kukuza ebintu byabwe. For the last 5 years ne tukola emirimu gya Parliament. Mwebalire ddala. Njagala kubagamba kintu kimu, tugenda kukola mirimu gya ggwanga. Abantu beebuzaaya ngenda kukola emirimu gyammwe. Ebizibu by'amazzi, ebizibu by'amasomero, ebizibu by'amakubo n'ebirala byonna tugenda kuba nga bye tusosowaza mu Parliament eno nga tutagenda kuba musaale nnyo okulaba nga bannakalangala bafuna service ze beetaaga mu Uganda. Gavumenti erume kuba kati ekintu ekiriwo kwe kulira nti oli yalidde enguzi n'atambula n'agenda, n'owulira nti bakutte ab'amabaati bataano omu bamusibya bataano bagenzi. So ekintu ekyokulya enguzi tuveeyo tubeere serious. Bwe tuba tukutte omuntu ng'alidde enguzi ng'omuntu atutte ssente za gavumenti zino ssente za muwi wa musolo, gavumenti ebeere serious ku ekyo. Abantu basiibwe ewatali kukola ki baboneze baba amasomero abaana baffe abasinga bakoma mu P7 ku luno abantu basazeewo mu
pate ya NRM ekikwate mwalo eddoboozi erigenda ovaamu mu caucus kulabanga nkwataganya nono n'oli tulabe nga enkulaakulana mu nguudo mu byobulamu ne mu byensimbi mu PDM zeeyongeremu n'emyoga. Ayiro yenjagala okuddako tufune hospital kwa twayitandikako nze ebintu ebisinga ngenda kukontininga bukontinuzi kwa projects ezisinga nazitandikako kati ne ziyimirira munnange yaliwo alabe kati yazitegera bulungi kati ze njagala ate okutambuza. Nambazira Florence Woman MP Sembabule District maze okulayira njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda kyekisookera ddala olwa byonna byatuyisizaamu akalulu akatuyisizaamu yatuyisa mu kalulu akamyufu n'atuyisa mu kalulu ka general election tebibadde byangu mwenna abali mu politics mbimanyi but I take this opportunity to thank God era nga nebaza bannasembabule bonna mwebale nnyo mabikwasanja teri kwebaka ate era kyakulwanyisa nguzi no sleep and fighting for corruption so tubakakasa tugenda baweereza ngenda baweereza bannasembabule ansobozesa ng'ayise mu bantu be tugenda kuweereza abantu tugenda kukolera mu gavumenti ngekulemberwa ekibiina kye tuvuganya ffe tukkiriza nti oba oluusi tebakoze buweereza bulungi naye ate tugenda kubabeeramu mu paalamenti bwe basinga obungi tugenda okuteeseza abantu naye ebiteeso ebigenda okuyita ebisinga tusuubira nti biyinza obutabeera byaffe olw'okuba nti tetulina nambaazi gamba nti kwongereza ku ebyo bye natandikawo ate era n'okukola ebipya oba oliawo bye batalabangako mukama katonda nga ye mubeezi nzikiririza ddala nti bwe tunaakolera awamu tujja kugoba babbi b'ettaka tubadde ng'oluusi tubeerawo abamu nga baagala kifunamu political capital nga naye oba oliawo ensonga ey'okulaba nti ensonga eno eggwawo nga naye oba gyebalama so ffe tujja kulwanyisa buzibu bya kayunga neuma mulimu political capital tujja mulinda kubanga tumanyi tusobolera ddala okukola abantu ne batwagala nga newankubadde ebyo tumaze is how we can handle this fight against poverty together. That's the work we are going to do. I will be championing as a leader, tell them this is what you have to do on your side, is what, and so that what I bring into parliament is something that the people cannot do. Abalala abalayidde okuli Nkeretanyi Yusuf Kiruruta owa Kalungu East, Moses Lukango Wanjeru Municipalities, Zara Luyiriko wa Makindi West, Maseruka Robert wa Mukono South, Kiwanuka Sulaimani, Kyeyune Ivan n'abalala balaze bagenda okutandikirako. Tuli mu ggwanga ng'ebyenfuna biseera ebyo biri wansi nnyo. Eggwanga lye tulimu nga we twogerera emisolo emipya naddala egyeginyigiriza abantu ba bulijjo gyateekebwawo gavumenti n'ebirala bingi nnyo ekimenya mayumba g'abantu obuli bw'enguzi obukutta ejjembe mu ggwanga lyaffe Uganda. So olwaleero bwe mba nga ndayidde kuweereza bannalubaga kitegeeza nti ensonga ezo zonna zintunulidde ng'omukule kubaga amateeka involvinga mu mirimu nga egya parliament omuli expenditure n'egisigadde okola engoberera ku mirimu gya gavumenti so ffe tukkiriza nga tugenda kutuusa obuweereza bwaffe ku bantu ewatali kusosola kwonna kye babasinga okwesunga ly'eddoboozi lyabwe okuba nga ligenda kutuuka. Abantu bena kifuma okunfuna omusajja w'amaanyi bw'otunuulira statistics za bululu buno obuwedde abantu bena kifuma almost buli muntu yannonze so mbebaza okuneesiga era gyababakakasa nti emirimu gy'omubaka parliament giri ena nja gikola nti obukulembeze buva eri Katonda Kabaka wa Bakabaka. Nze ndi mu kisanja kya kubiri era ngenda kutandikira we nakoma nkakasa nti byenkoze mu kisanja ekisooka birabwako. Ndi kabonero ak'abaana abavubuka bwe mbanga ndi muvubuka abavubuka ffe tutwala ettundutundu eddene ebitundu ebisoba ku 85 nga biri wansi emyaka 35 nzikiriza nti ate era ffe bamu ffe tusingamu ebbula ly'emirimu. Nzikiriza nti ng'omuvubuka nina okufuba okulaba nga tulwanirira obwenkanya eri population esinga obunene mu ggwanga esobole okubeera nga efuna omugabo gwayo era tusaba n'abo abalonde cabinet tebatulondera omuntu asukka emyaka 6. Na Uganda wena omugaga n'omwavu naye ate abantu be Hoima abantu be Bunyoro the host districts abatasobola competinga n'abo abagagga abalala tubalowoozezaako tutya okulaba nga twayogera ku oyo the local person kati ekikulu eky'amaanyi kyenjagala okulwanirira wano okulaba nga tufunye the local content tubonye mbu amafuta gano gaganyiddwamu ekirala nva mu kibuga Uganda kati kyankizo kubanga buli sekita gyoyogerako yankizo bw'oyogera ku byenjigiriza byankizo bikyankalanye byafadda bw'oyogera ku malwaliro ekiri ewaffe Rwenga ekiwangala mu center yaffe ya district buli omu akimanyi ffe ewaffe balimi ensonga eziri mu bulimi eddagala ekyamu lye bagula ebiwuka ne bitafa abamu balunzi kwegamba buli nsonga yonna
nzikiriza nti abakulembeze benzirira mu bigere balina kye bakoze nange nzize gattako ddoboozi tukooye ekyeya okutukuba ente ne zitufaako emyezi 5 naye nga tulina ennyanja bwe tusobola okukola irrigation tulina river kafo tulina omugga gavumenti yalibadde evaayo oyogedde ku bintu bye tulima ng'abantu b'e Nakasongola ne tulemerera n'obituusa katale olw'enguudo embi basemba mu paalamenti kubanga gwe twajjayo mwali mukimanyi bulungi nti emyaka 10 yalinga asemba bannamukono north ekyo bakiraba era ensonga lwaki bankomezzaawo ensonga z'amazzi ensonga z'amasannyalaze olunaku lw'enkya ababaka bonna abalondebwa 528 lwe bakomekereza okuba ebirayiro byabwe mu butongole. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindiri.